tekikyaliko kuwannaanya nti ensimbi enkalu mu biro bino zibuze nnyo mu bantu naddala abafuna omusaala. Kino kiri bwe kityo lwa nsonga nti bangi ku bo omusaala gwe bafuna kizibu okubavuga ennaku 30 ez'omwezi ne basigala nga tebeeyaguzza lujjo. Mu kampuni nnyingi embeera eno ewalirizza abakozi bangi okutandikawo emirimu gy'ebbali abamu kye bayita okuyiriba oba ebicuba okusobola okuvujjirira emisaala gyabwe olwo bayite mu mwezi nga baliko akamwenyu. Stephen Kibwika nga munnamawulire omukwasi w'ebifaananyi ku Spark TV y'omu ku abo abalaba ng'omusaala gwe bafuna gwa munyoto bulala kyokka ng'alina ekirooto eky'okuvuga ku mmotoka. Yeewola ebbanja mu kampuni ye n'agula mmotoka aleme kufa nga tagivuzeeko ng'omuyimbi omu bwe yayimba mu luyimba lwe. Ndowooza mu wiiki zaalinga 3 nga ndi mugagga nga neevuga nga polo enkuba tekyankuba empewo tekyanfuuwa kati jjukira nali nsigaza ku musaala gwange 40%. Ng'ekirwadde ki COVID-19 kizinzeeko Uganda mu 2020 yalabiraawo nga bakama be bamukwanga ebbaluwa emutegeeza nti baali bamusaze ku musaala gwe kyokka ng'obulamu bwe bwo tebwasala ku byetaago bye bumubanja. I'm renting. I have a family to sustain. Ndi mukubi wa bifaananyi, I do photography. On any function, whether birthday on. Naye jjukira COVID wajja, ebyo byonna ne babiggala. Obwongo bwamutunuuliza mmotoka gy'alina okubaako bw'agikozesa okwongeza ku nnyingiza ye era bw'atyo n'agiwandiisa mu nkola emanyiddwa nga Uber. Omulimu gwe yasooka okukola ku app ya Uber gwali gwa kutambuza matooke. Ennaku zino akwasaganya bulungi omulimu gwe ogusooka ogw'oku TV wamu n'ogwo ogw'ebbali ogw'okuvuga Uber. Oluva mu ofiisi wali wenti nga nteekako app yange nga ntuula mu mmotoka yange nga mpanika amagulu nga neebaka oba okyali awo nga request ekola ki ejja. 70% of my clients bakyala abantu bali corporate. That means the week bw'eba etambudde bulungi I make between 300 to 350,000. Yes, mafuta, taxes, buli kimu nga nkijjeeko. Mu magoba ga Uber asobodde okukolera mu mukyala we gy'oyootero ly'enviiri oba saloon ebalirirwamu obukadde bw'ezaako 7. Omuntu ayinza okwebuuza lwaki ono tasuulirawo ddala omulimu gw'akola amagezi n'ebirowoozo bye byonna n'abissa ku Uber emuwa amagoba ng'ago. Lwaki situnulayo eri ku mwezi? Nfunayo NSSF, nfunayo savings eza company. Eri situnulayo. Ye Caroline Wazemwa eziva mu mirimu gye egy'ebbali yasalawo okuzifunira we zituula. Ono twamusanze ku ssaawa 10 nga kyajjaggulewo edduuka lye ery'engoye erisangibwa e Namugongo mu munisipaali y'Ekira. Wazemwa nga yakulira Pneumatic Automation Systems Limited, ekitongole ekisuubuza speya w'amakolero, botiiki ye gye yatandika mu Desemba omwaka oguwedde etunda mpale z'abasajja ezimanyiddwa nga cargo pants. Nze nalabanga waaliwo ekyetaago eky'okuteekawo ekintu ekirungi abaami kye basobola okukola ki okwambala ate nga ne bakastomers mbalaba weebali. Bakasitoma abasinga abakwasaganyiza ku ssimu ne Facebook era ng'engoye ze za bbeeyi. Empale zonna empanvu nga bw'oziraba zonna za 13. Essaati zo za 9,000. Omusipi gwo siguseera gwo gwenda. Azzi n'agulayo empale n'agula ogenda kulaba mu wiiki ng'ofunye 5,000. Okusoomooza kwe yasooka okufuna kwe kw'ekitongole ekiwooza ki URA abaakwata emmaali ye gye yasooka okuyingiza olw'okubanga yalinamu langi ezeefaanaanyiriza ezikozesebwa amagye. Nze nakitegeera lwaki baŋŋamba ŋŋende nfune permission oba neebuuzeeko ku ngoye kize nina okukola ki okuleeta. Tulabye obubbi bungi, obumenyi bw'amateeka bungi ate kati omuntu bwe kibanga kyangu omuntu okufuna olugoye lw'amagye abagenda dwambala atandika okutiisatiisa abantu ey'ebweru. Kyokka n'olunaku lwe yasooka okuggulawo edduuka bakyala kimpadde baamuyingirira ne bamubba okumukaza n'afiirwa kumpi obukadde 15. Naye nakirowoozaamu ne ŋŋamba omubbi tagenda kunnemesa. Tagenda kunnemesa ki kye nakola ki kye nabala. Ne zino setbacks mu bizinesi zibaamu.
okiraba. Kibweka ne Wazemwa balina amagezi ge bawa abaagala okutandikawo emirimu gy'ebbali. So do something you know. Kola ekintu ky'omanyi. Business ze tutandika oba olabyewo kizibu n'ocreating a solution. Bakuta ssaawa 11 12 oba odda waka naye oli asikali ovuga piki kwata piki eyo giteeke ku kkubo vugayo essaawa 2. Nga bwe bagamba nti teri ssente emala wabula ate omuntu yenna bw'abanga ebyetaago bye byonna mu bulamu asobola okuba n'ensimbi ezibyetuusaako. Kizibu nnyo okubeera mu bulamu bw'okululunkana kubanga bulijjo era ow'entanda entono y'asooka okusumulula.